finally omuyimbi Rema Namakulah saako ne Eddy Kenzo wamu ne Nyamutoro beeguddeko side wali e Rwanda. Bino ogenda kubeera nga ate obyewulirako biki byasobodde okubeera nga ate bibeerawo side eyo. Liking a video, sharingirako abalala naye ng'enkola yange bw'ebeera nsooka kubeera nga ate mbabuuzako buli omu gyasinzira okubeera nga ate agoberera. Mwebale nnyo ddala okubeera nga ate mutwegaseko, ndabira ddala nga ennamba eyongera okubeera nga ate ewera. Subscribinga bw'oba ng'obadde tonaba kubeera nga ate osubscribinga, ate gwompya atamanyi kiki kigenda mu maaso wantubeerawo n'amawulire nga bagatambula mu ggwanga Uganda ne bw'olugwanga yonna kasita kibeera nga ate kirina impact gye kireeta mu community yaffe, oba politics oba entertainment, bino byonna mbikwata nembeera nga ate mbikuleetera wano. Kijja kuyamba okubeera nga ate ofuuka omumanyi ku biki ebibeera biriwo mu nsi yonna. Nga bwe natandise nti finally basobodde okubeera nga ate beegwako. Omuyimbi Rema Namakulah wetwogera ye yatuuseyo dda e Rwanda, era nga genfunawo galaga nti olunaku olwaleero Nyamutoro ne Eddy Kenzo bagenda kubeera nga nabo babuuka bagwe mu ggwanga ly'e Rwanda. Balinayo ekivulu eky'amaanyi era nga bagenda kubeera nga bayimbako ne shiba kalungi. Ekivulu kugambye ky'amaanyi, era nga Rema Namakulah bwe yatuuse ku kisaawe awo kamera zabadde zimulinze eza TV y'e Rwanda oba TV z'e Rwanda zonna ne ba blogger ne ba YouTuber b'e Rwanda badde bamulinze, bamusozeza n'ebibuuzo era nga ndowooza bazze bamwetegekedde nga bamanyi history we. Bamubuuza ebibuuzo ebikwatagana ku Eddy Kenzo ne Nyamutoro, wabula reaction ye yeewuunyisa, era nga mbiyina maaso ngenda kubeera nga te mbekoterawo. Bwe naba nkugireko Rema Namakulah ngenda kuddizaako akatambi akalala. Abaana b'obuwala bannaye mubeere beegendereza nnyo. Omwana yabadde ne mukwano gwe nga bonobeera ne besitiwo nga muwala naye ng'abadde nga amulaga bbaawe. Bino nabiri nga obitegeera munnaaye omwana yamupangidde olukwe era nabeera nga ate amujja mu bulamu bw'ensi, wabula ate ekyazze ku kubeera nga ate yeddiza bbaawe mu nnaku just nnya zokka. Mbirina maaso awo maama w'omulenzi asobodde okubeera nga ate abyogera, so tuulakalira jamu n'ebyokuyiga. Kankomawo n'amawulire amalala mangi nnyo, temuvaawo. And hesitate to ask you about Eddy Kenzo. You know, how do you feel when you see Eddy Kenzo, you know, coming in, performing in Rwanda, you know, and cooperating with Eddy Kenzo? Yeah, this is the thing. No comment. Surely. What do you consider about when you were going? Hi, Lema. Hi. How are you? So, welcome back. Welcome back or welcome? Is that your first time? No, I think this is my second time. Your second time? Could be second or third. Third time. Third time. Mm-hmm. So the first time when you come in Rwanda, how was it? Yeah. It was nice. The place is very clean. The people are friendly and very beautiful. Yeah, it's a beautiful place. Very calm. It's beautiful. Kigali is beautiful. So before we go, I want to ask you about like how was this gig come in? Yeah, how was this gig? Like how was? How did you get this deal? Oh yeah, connections. I could say it was through my brother, the Ben, and yeah, we talked about it. He introduced me to it, and I'm here. Now I'm here. Last time, like in February, we have seen you performing around the band. How was the vibe, you know? And when you think about like this collaboration that you did have with him, yeah, how did you see it? Yeah, it is always a vibe. It is always a vibe with the band. He's my brother. He's my friend. So it feels so good to just perform with him, laugh around. It's always a vibe. Actually, I just want to ask you about your name. Like you called Rema, yet you have another Rema from Nigeria. That things confuse people. Why confusing you with Rema from Nigeria? Oh, so many people have the same names, really. I just can't, I don't have the right to the name. It's a name that can be called to anybody. Anyone can be called Rema. You could have a baby tomorrow and you call them Rema. So I wouldn't say anything about it. Yes, it's a beautiful name. Yeah, very beautiful. It is. Yeah, is it easy like for you like to do music while you are just having a husband? Like how And a it kid? is? It is beautiful. It is an experience. I get to do everything. It's like hitting so many birds with one stone. It is a beautiful experience for me, and I'm grateful to God.
because sometimes it's hard to combine family and then career, but it has been good for me. Does it? How is Dr. Hamza treating you like now? Okay, he's okay. How is him treating you? How is he treating me? Yeah. You want to know? Well, no, because I have seen like so many times you are just sharing like the message of love, every time, and it is like a uniqueness of your family. So yeah. Yeah, we're all about love. I, for one, I believe in love. I breathe love. I eat love. I think about love. I sleep love. I believe love runs the world. You are in Rwanda and Shiba is in Rwanda. What does it mean in Ugandan industry? It's nice. It's nice. It shows that, we are busy. That women are busy. We are busy working. We are busy going places. And I'm really excited for both of us. Yeah. My gig is on the 16th. Her gig is on the 17th. And I'm calling upon people to go and support each gig you get. It's all about love. And yeah, if I stay in the country for more time, I might attend her gig as well. So I can find like this opportunity and hesitate to ask you this question. So how do you see the progress of this entertainment around in the legend, according to how we are just seeing this Western entertainment boosting? Music is a language that we all speak, I wouldn't want to discriminate, music from this area, from this country, from the other country. Music is one language that we all speak, so whatever you get, whatever you listen to, love it, enjoy it. Just how do you feel when you see Eddy Kenzo, coming in, performing in Rwanda, and cooperating with Eddy Kenzo? Yeah, this is the thing. No comment. Surely. Yes. So what do we have to expect from you, like? Party, having fun. I'm telling you, it's not even just about singing, but come out, let's hang together. If you have some questions to ask, Django, come and ask me. I'll be there. I'll be there to chill with you, to vibe with you, to dance along with you, to enjoy the music with you. Many good DJs are playing. We dance to the music, just a vibe. I'm here for the vibe. Are you expecting time to take pictures with your fans? Why not? I love pictures. My fans should come. In fact, I'm ready. Wherever you find me, just stop me. Let's take a picture. I'm so ready. So as we conclude this conversation that we were just having, you're so lovely, And I want to ask you, like in 3 words, how can you define like your brother, the band? He's amazing. I told you my brother's a vibe. He's amazing. He's a good friend. He's honest, straightforward. He wishes others good, He's a good person. So thank you very much. Thank you too. It was God. Buvudde era gwabeera naye era amuwuliza. Ate n'ekiro kino kyennyini ekikeesezza leero ndoose nnina ate nga bbanga ddene okuva yali anzigiranga obubi nenkolako byenkola ne banga nti omufu bw'afa atamiira ttaka nga ngamba maama nzije eno, maama njagala kujja gy'oli. N'entya nnyo kyajjira emirundi ng'esatu. Kati mbadde ndudde nga simuwuliza. Oba n'okumuloota anti abantu bafa nnyama, emitima gisigala gitambula. Naye okubuulira abantu si bangu. Ebintu by'omwana wange tebivangayo. Nze nno nga mmanyi neesigulira ku ye nti bw'alidda ajja kubiweereza. Wamma kwe kuteekawo awo n'atubulookinga. Nsekalo yaŋŋamba, mukulu we yaŋŋamba, n'aŋŋamba nti maama ndaba nnyo omuvubuka oyo n'omuwala oli.
Kati juzi n'angamba nti namufuna najja n'ambuuza n'angamba olyota kalo kono gyendi olyota gyebaleka omwana mulungiko yentidde. Kalo n'angamba nti mama nti omuka beeyagala n'oyo omuwala oyo eyali ne nnyina eyajja ku mufu. Nemugamba tomanya. Abantu baakala. Ye nno nkubuulira ki Franka. Lwatomera amumanyi nnyo. Amanyi lwaki nina yali yamuleka. Iye omwana ng'otambula n'okujja katanga mbeera bw'etyo. Omusajja oyo yamuyisa bubi nnyo. Muleke muteekeko abiri. Amanyi oli kyeyayitamu muleka. Ndaba noono era yakyala ewaabwe n'agenda ewaabwe. N'oyo era ajja mmuta. Mulabye vidiyo z'omwana muwala eyatta mukwano gwe n'ayanjula bba wa mukwano gwe gwe yatta. Bwe tubagamba nti emikwano mugyegendereze. Bwe tubagamba nti mutambula ne monitoring spirits, mutambula nabo bababeerawo ku lusegere, babalyawo, babamanyi. N'atwala mba wa mukwano gw'omuwala. Bwe tubagamba nti monitoring spirits mubeera nazo, mutambula nazo, mulya nazo, musharinga nazo, buli kimu babamanyi. You people be careful. Tunuulidde story y'omwana omuntu, tunuulidde story ya family ya n'emikwano gy'oli omugenzi. N'engamba ne girls are too evil. Nga sebo omukwano gwa munne gwali naye, ate no teyakomaawo yabablokinga wonna. N'apostinga n'emikwano gye ne bapostinga omukolo nga bamanyi nti bano tebali biraba. Mwe social media mumanyi nti ebeera wammwe wokka. Mwe mwekka abagiraba n'emikwano gyammwe. Ensi yonna ebeeraba. Bano kyabaweddeko enviiri ku mutwe nga balaba mukwano gwa nina. Nga yali ne bba wa munne n'emikolo baakola nadda. Omuwala ye Lucky wano. Omuwala yeeyita Lucky. Sebo nga n'ebifaananyi buvidiyo mikwano gyawo abasinga baabugjeeyo. Ne waliwo page gy'ogendako simanya Princess Mase kwe kuli buvidiyo ye tanaba bujjayo. Ngenze mu comment section n'ensoma kwe kulaba Princess Mase nga bamugamba mwakola kyamaanyi okukweka omukolo, tutegedde lwaki mwatta nina. Abantu babi nnyo. Ntunuulidde omuwala nga yeekaza nga ali ne bba wa munne amwanjula ewaabwe. Emikolo baagikola dda. Naye nga munne yamusindika mu ntaana. Storage eri eyo eri ku smart page bakiyita Smart Jemusaani. Erinnya ndyerabidde ddala. Kuva dda era gw'abeera naye. Era amuwuliza. Ate n'ekiro kino kyennyini ekikeesezza leero ndoose nina ate nga bbanga ddene okuva yali anzigiranga obubi nenkolako byenkola ne banga nti omufu bw'afa atamiira ttaka nga ngamba maama nzige eno, maama njagala kujja gy'oli. Nentya nnyo kyajjira emirundi ng'esatu. Kati mbadde ndudde nga simuwuliza. Oba n'okumuloota anti abantu bafa nnyama, emitima gisigala gitambula. Naye okubuulira abantu si bangu. Ebintu by'omwana wange tebivangayo. Nze nno nga mmanyi neesibulira ku ye nti bw'alidda ajja kubiweereza. Wamma kwe kuteekawo awo n'atubulookinga. Nze Kalo yaŋŋamba, mukulu we yaŋŋamba, n'aŋŋamba nti maama ndaba nnyo omuvubuka oyo n'omuwala oli.
Kati juzi nangamba nti namufuna najja nambuuza nangamba olyotya kalo kono gyendi olyotya gyebale ku omwana mulungi ko yentije. Kalo nanga nti mama nti omuvuko ono balabika beeyagala n'oyo omuwala oyo eyali ne nnyina eyajja ku mufu. Nemugamba tomanya. Abantu baakala. Hey, yenno nkubuulira ki Franka. Watomera amumanyi nnyo. Amanyi lwaki nina yali yamuleka. Iye omwana ng'otambula n'okujja katanga mbeera bwetyo. Omusajja oyo yamuyisa bubi nnyo. Muleke muteekeko abiri. Amanyi oli kyeyayitamu muleka. Ndaba noono era yakyala ewaabwe n'agenda ewaabwe. N'oyo era ajja mmuta. Kale. Muwulidde audio za maama wa nnyina omugenzi gwe batta ne batwalira omusajja mukwano gwe n'akyaza omusajja wa nnyina ewaabwe ate n'ayanjula omusajja wa nnyina ewaabwe. Buli we naafunanga vidiyo bweziti ngenda zibaleetera tugenda basomesa real friendship yeki. Gino emikwano egyekuusakuusa wendigwa wooligwa muliridde ku sowaani y'emu musula mu kitanda kyekimu engoye mukyusa ze zimu ono bw'alugjamu oli n'alubaka ekikopo ono n'akinywerako lino oli n'akinywerako. Bandiya twongera obbajjukiza those are monitoring spirits. Monitoring spirit tegenda kubeera ng'eyagala kulaba ng'osucceedinga. Egenda kubeera ku lusegere nga bw'oleeta ekiteeso nga yesooka okuwa endowooza. Monitoring spirits bwezityo bwe zibeera. Nkiddamu abaana abawala. Maama wa nina avuddeyo n'ayogera n'agamba wamma kwe kutubulookinga kyokka yasigaza ebintu by'omwana we. Naye ate mukulu wa nina yali alabanga nnyo omusajja ono. Omusajja ye Imran akolera mbuku Nasa Road. Byamulabanga nnyo ne mukwano gwa nina. Naye nga yaga kasita mukwano gwa nina be bamanyi gye beemiitingira. Naye nga amulaba nnyo bakukuta. Ye nga tamanyi kiri mabega. Naye bw'omuwala ono muganda wa nina n'agambako maama wa nina n'agaana maama. Omusajja ono nga mulaba nnyo ng'akukuta ne mba wa nina. Manyi omukyalo ono nga mulaba nnyo ng'akukuta ne mba wa nina. Maama n'amugamba mukwano gwa nina. Ne bakirekawo bwe batyo. Kumbe yali amwagalira mu nkukutu. Biki byamutugamba mbusimanyi omugezi yalama, mbusimanyi omugezi alayika okuba yalama, mbu bw'afanga ono lake amwagalira omusajja. Kuddiiru ki? Kuddiiru ki? Mmwe mumanyi lwaki ebintu bino bivuddeyo leero? Ebbanga lyonna nina bwe yafa. Lwaki tebyavaayo? Lwaki mulowooza obubonero bwonna bweraze leero? Lwaki mulowooza maama leero era lwavuddeyo n'ayogera? There is something that is not adding up. Naye yali badde agamba nti nno munnange eyabba omusajja agende ku ntaana ya nina ateekeo eddagala omuzimu gusirike tegukyasobola kusirika. Kati guli basumbu. Kyova ya buli kimu kizze mu kamera. Kubanga kati ne gye yaligeza ateeke eddagala ku malaalo naye takyasobola kugendayo bonna baabitegedde. Bwe tubagamba nti mulina monitoring spirits zibeera awo banne mwewala abaana abawala. Live your life in private. Beera n'ekyama kyo kibeere wano omusajja wo mugire nga kalira ka mwana nti akalira k'omwana tewali akola ki. Omusajja wo nkiddamu tomusembeza wali mukwano gwo. Okimanyi nti omusajja ono yacunyanga nina mu bufumbo naye nga mukwano gwe yavaako okucunya kwa nina mu bufumbo nga yaleeta ebigambo. Audio gye ziri mu kutambula. Namala mutugamba mumami best friend oyo mwala yatta munne. Omusajja ono yacunyanga nina mu bufumbo naye nga mukwano gwe yavaako okucunya kwa nina mu bufumbo nga yaleeta ebigambo. Audio gye ziri mu kutambula. Namala mutugamba mumami best friend
oyo omuwala yatta munne